wamma leero nzize kujjukiza ku baami baswiti abasajja abaami nsaba mumpulirize nkiddamu omulundi ogusembayo ndabika toyingiza imbolo yo oba toyingiza mu kirago mu mmana ya mukazi nga tonnagitunulamu oba nga tonnagikwatamu. Okwata otya omukira n'oguyingiza mu mmana nga tomanyi na mmana gy'oyingiramu bwefaanana, era okwata otya omukira n'oguyingiza mu mmana nga tomanyi oba etobye oba tetobye, gwe you just assume kubanga onnuunye ku mabeere, kubanga onnuunye emimwa, kubanga ompeeweese n'oteekayo buteesi. Tewali kibi kiriyo ng'omukira gwo bw'ogwesiza okuyingirayo n'engalo ze zeesiza okuyingirayokko. Gikwatemu ng'ebooze ng'eri bw'etyo ng'osobola gikwatamu n'ekola bw'etyo, awo emmana eba eyidde, omukazi aba ayimye, awo ogenda gumufumita aguwulire. Kwegamba buli bw'oyima n'oyima oba buli emmana y'omukazi bw'eyima ennyo like etuuka ekiseera munda nga yonna eringa eri ku hiiti ng'ebuubuuka nga yonna ewulira eyagala kugitakula bw'etyo bwe tuba tuwulira. Kati gwe bw'onnyingizayo omukira nga sinnayima eno yonna siteegi mba sinnagituukako kyemuva mulaba osobola okumuzina karawundi kamu n'akutunuulira ng'ekifudde naga kati laba kino ekisajja ekikulu bwe kinneeyambuza engoye ne kindeka wano naye omulala n'amuzina karawundi ako neyeebaka otule otwa ddala n'okufuluuta n'afuluuta nga buli tayagaladde kimukoonako naye nga bamuzinyaako kamu kubanga buli bw'oyima emmana munda muli eri mu bisenge mulina engeri gye mu contractinga nga like it contracts and expands ate nekya ne mulina engeri mu straining oba mu stress oba straining siri muzungu ebyo mubitegeera eyina engeri gyewulikika eyina engeri gyekubeerako ng'eri demanding eyina engeri gyekubeerako nga emmana ewulira njagala kuntakula. Kati omusajja waagendera okusonseka omukira bw'ati oba wayidde dda nga waweddeyo dda ng'oyagala kusammula naye ogenda n'oyingira omukazi gw'atalina maanyi ga kisajja omupapiddemu kati waliwo agenda okuŋŋamba naye senga nti oŋŋamba sooka enjirinde ate bwe njirinda nze mmala nga sinnaba na kuyingira kati gw'oli mulwadde. Let's set facts straight. Omusajja asammula nga tonnaba kuyingira mmana ya mukazi nga si mukazi yakusammuza nti bannaye senga akituufu kiri nti ekikazi kiyina emmana ennungi emmana eriko ettama emmana eriko omusina emmana ngendo gituulira zena n'ensammula nga si mmana nti bannange buswandi oba nti sintu ekikazi kimpeeweeta bulungi n'ensammula gw'oliko ekikyamu oli mulwadde era twejjanjabe. Abasajja mufube nnyo okulaba nti mwejjanjaba mufube nnyo okulaba nti mugenda mu ddwaliro ne babatereeza ngenda ne mbagamba nti gwe omusajja atamalako gendako mu ddwaliro bakebereko nga tonnaba kubuubuuka na kugula gano madagala ge mugula. Nze situunda habo naye nkimanyi nti habo alimu ssente kubanga mmwe temwagala kubakebera oyagala just muntu agenda okugamba ebintu okusinziira ku assumptions. Nze bw'ojja n'oŋŋamba singa feesi ina maanyi ga kisajja amazima Katonda mu ggulu ne bwe nkulagirira eddagala mba ku assumptions. Siri sure kubanga sikkebedde naye singa nkukebera ne ntegeera ekikusumbuwa ne nkugamba okusinziira bwe nkebedde olabika tulina bulungi testosterons omanyi tuboostinge testosterone production oba ne nkugamba kirabika omubiri gwo munafu nga gwo otandika okukola ku exercise olw'eggulo oba ne nkugamba olabika ogenda mu mmana okugizina nga tonnyadde bulungi kati blood ebeera ejjudde n'ogistressinga n'ogwa mangu oba ne nkugamba kirabika just obeera excited to fixing ekyo akengoonywa kangi kendeezaamuko kitegeeza ndi kujjanjaba kinkola kyentegeera. Abasawo abasinga oba abantu abasinga abatunda habo abasinga sigambye bonna waliwo abasawo abajjanjaba era abakebera era nga bagenda ne babisoma ne bakebera ne wabeerawo olinga eddagala alimanyi era ng'eddagala likola era ng'alimanyi ng'era alitunda ng'era likola naye nga takebera nga tamanyi ogamba gw'ojja n'akuwa Katonda bw'akuyamba ne bikolera bw'atakuyamba ne bitakolera. In fact sina Katonda bw'akuyamba wabanga kyekyo ky'obadde ozze okujjanjaba Katonda ayisiza okwo n'okola ki n'otereera. So kya buvunaanyizibwa nnyo okugenda mu ddwaliro ne bakeberako ne bakubuulira nti nkubuulire mukulu Sam amazima gali nti waliwo ne yaŋŋamba nkutumiddeko bannange ntumiddeko mukulu Isima e Dubai omuto omulungi kakati mukulu Isima nti njagala nnyo akagamba omuto omulungi olwo yaŋŋamba senga erinnya Sam ng'olyesibako nnyo munnange linnyanguyira ate sideetinga nga nako omuntu ayitibwa Sam naye erinnya limpitira mangu ku lulimi oba kati nkyuseemu kale katugende ne Sam munaye nagamba Sam omanyi okusinziira ku kino kye kikusumbuwa naye gwe oyagala bwagazi kuwa ddagala lye bakoze ofumbe onywe oba kugamba ate nno n'okuligula muligula gwe oyagala likolawo nga lya leero nti bwe ndimira leero
nange sijja kulimba ninamu obunafu naye si mu ddagala ninamu obunafu ne skin care routines ezo naye nga oyagala ekintu nga bagambye leero obagamba nti nnyo ku makya n'olweggulo okumala omwezi mulamba oba okumala wiiki olabya ddala nga bakubye omusumaali oli mulwadde ddi ate nno oli mulwadde ddala gwagwa nga tonaba nagiyingira katwera oba ogenda kunzina otya wetaaga kujjanjaba kale tuddeyo ku mmana nabadde mbagamba emmana y'omukazi buli bw'omala okumuweeweeta omuweeweese bulungi omuweeweese mu bugere omuweeweese mu bisambi kwatayokko ng'olugalo lwo nga tolusonsesa munda naye nga luli ku ngulu bwoti n'oteekako engalo bwoti ku mmana y'omukyalo ogenda ozitunula nga zonna zimenyereketa zonna zishanana omanyirangawo nti kati omukazi ayimiisa wamusonseke ki embolo oba si kyo n'okwatamuko oba si kyo n'ogira ki obanga omukazi tayima nti muweeweeta naye singa ng'owange tayima mukube waakiri olugalo nga tonnamuyingira munda eyo yakyamuke emmana eyo ekyamuka bannange emmana ekyamuka neetandika okubwatuka nga gano amanda g'essigiri gano agabwatuka ag'ebipapula mumuve ne ku kigambo mmana emmana ekyamuka omukazi ogenda okumuyingira ng'awulira afa naye buli bw'omuyingira nga tannaba eyo rawundi esooka nabagamba tebagibala kyobalaba omukazi ka rawundi akasooka babagamba tikaba kakoggwa omusajja kuba gwoba n'amaddu ate nze tewali kye kankolako naye singa oba ontegese rawundi emu emmala nze nina apatayiti yayi naye rawundi emu oluusi emmala nempummula nengwa wali nga mpita sagaladde kunkwatako ate nga nkimanya abakyala gye bali bwe batyo ate ne wabeerawo lw'obeerawo ng'owulira rawundi emu aba akujooze ng'oyagala rawundi nga 6-5 ate byenjogera bya ddala ne bakuuba ng'ekikuwujja kiganya okukkakkana ng'olinga aliko ekikusumbuwa nga kikutuddemu nga kikugamba nze nja kubeeramuko nja kubeera mpaka kuwulira bubi so munnange byebyo abaami baffe abalungi muyinga okuzina emmana obulungi ebintu by'okwezina bino mbiraba binyuma nnyo ng'omuntu akola ebintu by'otegeera ffe abakazi naddala mutulese nnyo emabega kubanga mmwe muzina buzinyi kutuusa mukolo ate bw'osanga era omusajja n'asanga akaana kawala nja bakolera vidiyo lumu akaana kawala nga kategeera ekintu kwezina alinza okuba abadde mu bufumbo oba abadde azina emmana okumala ebbanga nga tebamukwatamu n'afuna akaana nga kamanyi omukwatamu ebyo ate bisiriwaza abasajja n'okusinga eddugo omusajja osobola okumutambuliza ku ntoli era mu abakyala nammwe mwefeeko naye leero siri kumwe ndi ku baami so abaami baffe abalungi muyige okubeera nga munnange mufaayo eri abaagalwa bammwe nti tomala gamuyingiza mukira guluma ate bw'oguyingiza nga wakalu binnuma kale kwegamba bingi ebituukawo buli bw'onnyingiza omukira ogwo nga sinnaba kubeera nga nnyima okumalayo oba nga nnyima ebirungi mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera nensigala nga nze Singa Faith bambi mu nsonyi wejjo tetwakoze live ku both our channels tetwakoze eno ne ku Story Hub lwaki kubanga network yange yabadde nfu naye olwaleero ne wenaaba nfu nkozi nga data anaaba agaanye I'm well prepared tujja kukola live stream tugenda nakola emisana ndowooza ku makya era sikoze badde ekyagaanyi tterera ngeze okutuula ngenda okulanga ebikola ebyabadde ekola nga sigenda kwetetaganya kanneebakemukko naye nga mbaagala nnyo abankuumira atakuumira mpeera temujjanga okwo Yeah.